بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله إلى جميع الثقلين الجن والإنس وداعيا إلى الله بإذنه والسراجا منيرا صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وبعد، يقول ربنا تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال أيضا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها إلى آخر الكلام. وقال أيضا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أتنسى الله تبارك وتعالى نعمتين أمجه أقتلين بكينيز ثم لاجنا للسيدين من النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومبكى بلغ الرسالة وأدى الأمانة yatuusa ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byeyamutikire ummeeno nga bwe bulungamu obwesigwa Allah bwe yamuwa nabwo n'atuukiriza. Allah kye yamugamba nti balligh ma unzila ilayka, tuusa ebyo ebikusiddwako. n'amugamba nti fa in lam taf'al fama ballaghta risalata, bw'onaaba tokikoze ogenda kuba totuusizza. Omubaka yakubibwa, yayitibwa omulalu, baamuvuma buli bivumo byonna ebyabangwira okumuvuma. fasabara alayhi, n'agumiikiriza ku mbeera yonna abakuraishi gye baamuyisaamu. naye ng'ekimumenya kutuusa ddiini eno beeronze naawe etuswaza. abaddu bakyusizza amannya, ng'awulira okumuyita erinnya essiraamu lye nga bwe liri, awulira erinnya liri muswaza. nga Allah tabaraka wa ta'ala yagamba ti waraditu lakum al-islaama diina, nabasiimira obusiraamu nga ye ddiini yammwe. n'aleeta aya endala n'agamba nti waman yabtaghi ghayra al-islaama diina fala yuqbala minhu, yenna anajja nga mulokole, azze nga mukatuliki, azze nga musamize, azze nga alina eddiini yonna nga si busiraamu, Allah yagamba nti tagenda gikkiriza. habbaba ilaykum al-imaana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykum al-kufra wal-fusuqa wal-isyan. Allah yabawundira obukkiriza, yatwagaliza obulungamu. Allah tumulaginire Allah ku bulungamu buno kw'abaatukkira. teriyo bwavu, buno bwavu bw'edduniya si bwavu ng'omuddu agenda okudda mu maaso ga Allah nga teyakkiriza Allah tabaraka wa ta'ala. Abu Jahal mukopi, Ubay ibn Khalaf mukopi, Namrud n'obwakabaka bwe mukopi,
na bonna abaali bajababira abaagatiibwa bonna abaafa nga tebategedde Allah. Allah kyatugamba nti rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu, abaddu bagenda kwegomba ku qiyama omuddu azze mu maaso ga Allah nga yakkiriza Allah naye nga imaani ye, abaddu bagenda kuyingira ejjana Allah banaaba alamuddeko okuyingira ejjana. Allah alamule kuva mulala bo bayingire omuliro. Buli omu ng'amaze okuyingira Allah wamutadde mwayitewo akabanga oba ebbanga ye Allah ly'anaaba ayagadde. Oluvannyuma agenda kulagira malayika zigende mu jahannama. Allah abagambe nti akhruj, mubeere nga mujja mu muliro guno buli muntu yenna yalina la ilaha illa Allah, oba yalina obukkiriza ne obeera nga obukkiriza bwe bwenkana empeke y'akalo. Amakulu yakkiriza Allah n'amwawula naye n'awangulwa n'agwa mazambi amalala ng'okubba, ng'okwenda, ng'okugeya, amazambi agatali gali allazi yakhruju min al-milla, agatali gali annuhlika nabbi geyogerako, agatali amazambi agajja omuntu mu busiraamu. Abaddu bagenda kujja oba bagenda kulangirira Allah tabaraka wa ta'ala agambe nti mugende mujje mu muliro ku buli muddu yenna ataagatta ku Allah, bamukwate bamujje mu muliro. Abavvunuzi bagamba nti abakuffaaru bagenda kulaba embeera efaanana bwetyo, ne baleeta abavvunuzi ba Qur'ani nti bagenda kwegomba, kale newankubadde bano babadde batwokya nabo naye laba bo beesiimye bamaliriza bajjiddwa mu muliro. Babajja mu muliro balina omugga gwe bagenda obbanaazaamu nga babajjako enziro, okusiiwuuka, ebiwundu, amabwa, okwokyebwa kwe badde mu jahannamu. Nabbi yagamba nti balina omugga gwe bagenda okubateekamu babanaazeeko, babatereeze bulungi. Era yagamba nti bagenda kuwandiikibwako amannya jahannamiyuuna, lyerinnya erigenda okubawandiikibwako ku byenyi byabwe. Babajje mu mugga ogwo bamale bayingizibwe ejjana. Naye abakuffaaru bagenda kulaba embeera efaanana bwetyo nga bo tebalina yadde chance, tebalinaayo ssuubi, nga bajjeemu abaddu abaali balina amaasi abajeemera Allah. Allah agambe nti mbasonyiye, balina la ilaha illa Allah, bakwate mbayingiza ejjana ng'abookyezzayo ebbanga ly'anaaba ayagadde. Omuvvuunuzi omu kyava atugamba nti abakuffaaru bagenda kugamba nti lawkaanu, singa twali basiraamu, wanaadawu ya Malik, bagende bamalaku akuuma omuliro, malayika ekuuma omuliro, bagigambe nti genda otuwolerezeeko mu maaso ga Allah. Kale genda ogambe Allah atuwe buwisuubi nti oba oliawo ali tujja mu muliro. Allah subhanahu wa ta'ala biwanvu ebiri awo, obujulizi mu hadithi ez'enjawulo. Allah agenda kulangirira, tagenda kusonyiwa muddu yenna eyafanga si musiraamu oba eyafanga agasse ku Allah. Omuddu alina obusiraamu kyoyina kya bbeeyi mwana gwe. Tusabe nnyo Allah atuttire ku busiraamu buno. Abaddu bagenda kujja ku qiyama abaali balina agatiibwa g'edduniya nga yali president yali jeno GP simaya PPG byonna bye babayita, naye nga yafa tategeera Allah agenda kujja nga yasinga okuba omwavu. Mu hadithi endala omubaka yagamba nti uta bagenda kuleeta omuddu yawma alqiyama nga yalinga mu bantu ab'edduniya bano nga yali musajja eyalina akasente, sibe muyita baddooni. Bamuleeta ku qiyama ng'ali min ashaabi nnaar, ng'ali mu bantu abagenda okuyingizibwa omuliro. Nabbi mu hadithi eyo yagamba nti bagenda kukwata omusajja ono eyalina sente nga tategeera Allah, talina la ilaha illa Allah, bamukwate bamukoze mu muliro olukoza lumu, bamukwate bamukoze mu jahannama nga bw'okoze omugaati mu kyayi.
omugaati guno batoyagala guguweemu okoza mbukoza bwoti n'ojjamu bagenda kuleeta omusajja yalina ebitiibwa by'edduniya kyukyu bw'oba olina kabaka n'ekika kyo kyonna ky'olimu nga kabaka waakuluma abasoga musabire nnyo naddyope musabire nnyo kabaka bamuswati sibe South Africa bakwiri b'e Bungereza Elizabeth n'abalala bonna balina ebitiibwa ebyabakabaka nga mu mbeera efaanana bwekyo tebakkiriza Allah bagenda kujja ku qiyama Allah yagamba nti alyawma la yukhadhu minkum fidya leero sibaagalamu nnunuzi nga Allah tatunulidde bitiibwa byabwe na bulungi bwabwe obw'edduniya bwe baali balimu kasanga omuddu oyo maata kafir nga yafatakkiriza Allah ajja ku qiyama nga kwejjusa nabbi n'agamba nti bagenda kuleeta omusajja eyali alya ng'alya bulungi ennyumba asula mu State House nga yeeyagala alabika bulungi engoye zayambala za bbeeyi alina abamukuuma nga Firawuna we yalina amagye agaali gamukuuma nabbi n'agamba nti bagenda kuleeta omusajja oyo bamukwate bamukozeeko mu Jahannam olukoza lumu bamale bamuggyemu nabbi n'agamba nti oluvannyuma bagenda kubuuza omusajja ono hal ra'ayta musajja gwe mu buwangazi bw'edduniya buno walabamukko ku bulamu obulungi wayinamukko ku mbeera yonna ey'okweyagala wayinakokko ku mbeera yonna ey'essanyu wavuga ku mamotoka ag'ebbeeyi wasulako mu mayumba ag'ebbeeyi omusajja agenda gamba nti ya rabbi la omulezi wange amna nali mwavu omuddu olukoza lumu lwe bagenda omukoza mu Jahannama lugenda mwerabiza ebyengera byonna bye yalina eby'edduniya hadithi eyo nabbi n'agamba nti oluvannyuma bagenda kuleeta omusajja nga yali alya kimu musajja mwavu musajja mukopi ekkanzu gy'ayambala omusaasira busaasizi ng'asiiba n'ennaku z'atalina kusiiba nga talina kyakulya musajja nga enkuba bw'etonnya abamweraliikirivu nti oba oli awo enkuba eyinza okusuula enju mwali nga musajja obulamu bwalimu nga bw'alwala Allah amusaasira busaasizi n'amuwonya nga talina ddwaliro lya bbeeri ayinza kugendamu omusajja yali anyoomebwa nga wa wansi nga bwe giba mikolo bamutuuza eri ewala kalifaani tuula eri wano abaseeka nga bw'ajja ku mikolo bwe kuba kulya mmere alya mu mmere ezo gye bamaze okulyamu mu kisaafu olidde lya ku eyo abalimu ku kino lya ku kifo ekyo nga bwe tuleeta ekirala omusajja afaanana bw'ati naye ng'omusajja oyo yali ayawudde Allah olwawula nabbi n'agamba mu hadiisi eyo bagenda kuleeta omusajja afaanana bw'atyo bamuyingizeeko mu jjana oluyingiza omulala ye yagamba kulengeza bamulengezeeko bamugambe nti ekyo kyekifo kyo mu jjana bamulingize nabbi ye yagamba nti omusajja ono bagenda mukwata bamuyingizeeko mu jjana oluyingiza nga bw'onayingiza omukono bw'oti mu nsawo n'omala n'ogugjamu omusajja ono bamukwate bamusozeekoko mu jjana bamumale bamuggyeyo bamugambe nti owange Hamza wali obaddekokko mu bulamu obubi wali oliddekokko ekikomando wali obuliddwako ebitaano mu mpale wali obaddekaawo ng'enjala ekuluma n'oyayula n'ogweri ne balowooza oli mulwadde nga njala yeekutta omusajja ono oluyingiza olumu lwe bagenda omuyingizaako mu jjana essuubi erimulaga nti oli wa mu jjana agenda agamba nti ya rabbi nze sibangako mwavu obwavu nga bwansangawa nze sibangako mwavu abanga obugagga obwannama ddala omuddu kwawula Allah yenna anajja nga ayawudde Allah anta min alfaizin oli mbaddu abawangudde yenna anajja nga agasse ku Allah baana mmwe abakyala abaami buli omu mu ttuluba lye halakta dhalika huwa alkhusranu almubin abange tereze obukkiriza twawule Allah tabaraka wa taala mbenyini bw'okumwawula am kuntum shuhada idh hadara yaquba almaut Allah atunyuza ku nabbi Yaqub
nga bw'onoonyayo muzadde alinga nga yakubu oba ayina abaana abalinga aba yakubu abaana atera okufa obulwadde bumulumye n'ayita abaana be naga nti baana bange kiki mugenda okusinza oluvannyuma lwange ne omugamba nti na'budu ilahaka wa ilaha aba tugenda kusinza katonda wo era ye katonda wa taatawo era katonda wa abaana ne bamulaga nti baana muwahiduuna bayawula allah yakubu agenda okufa nga ali mutumaini mutebeekevu amanyala esi omwana yawudde allah tabaraka wa taala lukuman muwasiya zeyalaamira mutabani we wahuwa yaiduhu qala ya bunayya amulaamira amugamba nti mwana wange gwalaamira mwana muto omwana yenna ali wano togattanga ku allah lukumani mutabani we teyamulinda kula omulaamira shiriki obutagatta ku allah amujja buto nga amulera amugamba nti ya bunayya la tushrik billah inna shirika la dhulmun adhim mazima ddala omuntu okugatta ku allah bwe bulyaza amaanya obukyasinza okuba obw'ekika ekyawaggulu omubaka bw'ati bwe yalera umma eno yenna anaaba agenze n'entegeera efaanana bw'etyo ewa allah ejjana gy'eri bapaapa babishopu balegulandi abasisita simanya baani bonna n'ebitiibwa bye balina ebbanga lye banaamala nga tebategedde allah naara jahannam khalidina fiiha mukhalladan fiiha abadan tebagenda kuva muliro gwa allah buli omu nga yalanu baduhum libad nga buli omu akolimira munne avuga nti munnange lebulandi go watugamba ntuli ndiga za yesu era ddala ndiga ono naye abagambe nti abaana mwe mwali temulaba singa allah nagoberera allah obulungamu lahadainakum namwe naali balungamizza ma ana bimuslihikum wama antum bimuslihi temwina kyemugenda kuntaasa nange sirina kyengenda mugume inna allaha kad hakama baina alibad allah yalamudde edda wakati w'abaddu be nze nammwe bagenda twokya mugume kiyama bwekyo bwegenda okufaanana awangudde omuddu yenna ne bw'anaabeeranga mwavu naye kasita anaafa nga alina la ilaha illa allah oyo teryamusinga bugagga kana aba hurayra radiallahu anhu musajja agamba abu hurayra tisiina kintu kyonna kye nalyako mu buwangaazi bwange nga mmaze okusiramuka okuggyako nalyangako ekyo mubaka kyeyampanga nga tava wali mubaka yagambanga enjala emuluma abu hurayra n'agweri ne baagala mumusomera lukuya nga bamanya amajini ge gamukubye naye nga njala aba hurayra aktaru sahaba riwaya eyasinga okwogera ahadith aba hurayra omusajja yasinga okusoma ku mbaka muhammad sallama ebigambo n'abikwata aba hurayra omusajja yasinga otunyumiza ebigambo by'omubaka muhammad sallallahu sallama aba hurayra umma nakati ekyamwogerako naye nga musajja yasulanga mu muzikiti dumu abu hurayra ajjewa nabbi muhammad sallallahu sallama nga musajja aba hurayra awulira enyiika emutta nga musajja munakuwavu nabbi amusanga asiriikiridde ali muzikiti akutte ku ttamaate ennaku emutta nabbi n'amugamba nti aba hurayra ma asabak kikyobadde ki nga ndaba toli musanyufu sahabi wange kiki amugamba nti omubaka nina obuzibu bumu obunnumya omutima n'amugamba nti wama bwebuli wa kiki obadde ki mbuulira n'amugamba nti omubaka nina maama wange naye maama wange akuvuma amugamba nti nina maama wange naye maama wange mu bantu basinga obutayagala gwe gwasinga obutayagala yali maama wa Aba Hurayra nga mukyala mushirika nga takkiriza Allah tabaraka wa taala n'amugamba nti naye omubaka nkusaba nsabiraako Allah alungamye maama wange amuwe ekyengera ky'obusiraamu omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama kyava wanika emikono n'agamba nti Allahumma hdi umma Aba Hurayra Allahumma hdi umma Aba Hurayra nabbi nakiddingana 3 marrat nga Aba Hurayra bw'aminisa Aba Hurayra bw'aminisa Aba Hurayra bw'aminisa Aba Hurayra teyasabira maama we bugagga teyagamba nti omubaka nsabira ku maama wange ono avuga ebbenzi gwe maama wo byomwagaliza gwe obimanyi aqiida mweri
bo bamanyanga nti omuntu alina la ilaha illa Allah oyo mugagga. Temujjiranga ne muyita abantu abakola mu banka nga tebategeera Allah n'omuyita nti mugagga. Si mugagga mwavu. Omugagga omulide fake yalina la ilaha illa Allah ate nga mukhlisan min qalbi oba fil qalbi mutima muno nga yatuula eri la ilaha illa Allah ensengejje. Aba Hurayra nabbi bw'asomeddwa eyo nga bw'amiinisa. Aba Hurayra thiqa gye yali alina mu mubaka ne imaani gye yali alina mu mubaka n'olukkiriza lwe yakkiriza Allah olw'okwawulira ddala Allah n'akakasa ddala nti edduwa y'omubaka ono eyanukulwa kankwate ekkubo ngende ndaba ku maama. Aba Hurayra akwata ekkubo ngenda okulaba ku maama we naye ng'akyayiramu ennaku eri naye ng'akakasa omubaka yasabye. Bw'akwata ekkubo n'agenda n'akonkona ku luggi. Maama we abuuza nti ani oyo? N'amugamba nti nze Abdurrahman sige mannya ge ibn Sakhri omuki Ad-Dawsi. Maama we amugamba nti o Abdurrahman. N'amugamba nti njagala leero. Maama we aggula oluggi n'amugamba nti Abdurrahman njagala ojulire ku ssaawa zino zennyini ng'oyimiriddeawo mu mulyango ebigambo bye ngenda okukugamba mazima ddala nkakasa ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah qabla al-qalam. Nga tannamugamba kigambo kyonna okuggyako konkono oluggi. Yamugamba nti Abu Hurayra njagala ojulire nga tonnaba kuŋŋamba kintu kyonna njagala oddemu ojulire ng'okyayimiridde mu mulyango awo. Abu Hurayra nkakasiza ddala teri asinza mu bunyini bw'okusinzibwa mu butuufu bw'okusinzibwa okuggyako Allah tabaraka wa ta'ala n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama mubaka we. Abu Hurayra agenda okuwulira nga yaqtuluhu al-farah ng'awulira essanyu limutta lijula muyizaamu ekifuba ng'awulira yenna limujigijja. Maama Allah amuwadde eddiini yeri ali essanyu ly'abasahaba. Ffe leero osanga omuddu nga yabiiha diinahu atunze eddiini ye n'emitwalo egi mbuze mbadde gundi masituula kati bannange nabadde awo ngenza okulaba Yesu n'aŋŋamba Yesu kwegamba abaaliko amajinni gamuguza emitwalo 5 n'atunda eddiini ye olw'okufuna ebyedduniya abange tunyweze kye bayita obukkiriza. Ensonga gye njagala okukoonako mu bufunze ezimu ku nsonga ezigenda okutuyamba oba oliawo okubeera nga tunywera ku bukkiriza abange tuyitirize nnyo tuddiŋŋane nnyo okubeera nga tusoma Qur'an. Tuwulira tuddiŋŋane nnyo okubeera nga tusoma Qur'an. Ezimu ku nsonga ezigenda otunyweza mu bukkiriza buno bwe tugamba bwe tuyina tilawatul Qur'an omuntu okusoma Qur'an nga ne mu mbeera ez'okusoma Qur'an njagadde leero mu bufunze tutunuulire ku mpisa ez'okusoma Qur'an. Omusajja ze yagamba nti adab tilawatul Qur'an empisa z'okusoma Qur'an. Gubadde mulembe guno ng'abaddu basoma Qur'an naye nga bila asar temuasara. Omuddu asoma ejjuzu ya Qur'an n'agisuula wali naye nga talina kyemukyusizza. Gweoyinza okwewuunya nti omuddu asobola okusaaza tarawih Ramadani neggwako ng'asaaza tarawih ku yawmul Eid n'ayenda kikwewuunyisiza. Teweewuunya. Oyinza okwewuunya omuddu okusaaza tarawih n'amala tarawih akawaaswala kennyini ke bamuwadde ak'okusaaza kennyini n'akakozesa ku yawmul Eid okubeera nga anyiiza Allah. Kikulaga nti omuddu ono asoma Qur'an naye nga tagisoma na mpisa. Ky'oba olaba temuassara. Basahaba basomanga Qur'an ng'asoma aya emu n'akaaba. Tuve ku basahaba tujja ku batabi'i. Tali mu batabi'i Umar ibn Abdul Aziz tabi'i. Ali mu batabi'i alimu abo abaalaba ku basahaba abamanyi bamuleeta okubeera nga yafaanananga oba yasaana okuba nga khalifa ow'okumeka ow'okutaano. Yafuga abantu ku mulembe gwe nga ba Umar nga Abubakari ne Umar ne Uthman ne Ali bwe baafuga abaddu ku mirembe gyabwe. Abdallah
rada Abdullah Aziz ibn Umar ibn Abdullah Aziz omusajja oyo dumu abayimiridde mu qiyamul layl aline Allah we qiyamul layl zewunyisa embeera z'abalongoofu abasooka qiyamul layl kyali kitundu ku bo ng'abamu bw'aba tasaddeeko kiro alwala n'okulwala ffe leero omuddu azuukira ekigwo naye nga tayinza kuzuuka kusaalako kiro. Umar ibn Abdul Aziz azuukuka ekiro okusoma Qur'an ayimireko ne Allah we era bagamba baulama nti akaseera akasinga okubeera akalungi baganda baffe bafizu abali muno akaseera akasinga okubeera akalungi koyagala okusomeramu oba osomeremu Qur'an ekole impact ku buwangazi bwo ke kaseera k'ekiro ng'abantu bonna beebase funayo essula ekunyumira jiddingane ogisome basahaba ne battabi'i ne battabi'i tabi'in basoma Qur'an eno nga basoma n'empisa kyova olaba Qur'an yabaasara ng'ekyusa obuwangazi bwabwe ffe leero tetukyusa leero osanga omuddu hamil al Qur'an eyeetisse ebigambo bya Allah ng'omuddu awuliriza music emabegako twafuna amawulire amabi nga gava ezimu ku tahfiz erinnya tulireke ng'omu ku bayizi feke yakwasa Qur'ani abayizi be yali asinga okwenyumirizaamu ng'omuyizi hafiz ng'atulumiza oluyimba Sheikh Abdul Basit omuli ago tewagawulira nga omuraja tegumumenya nga omuraja gulinga jjinja w'okoona wasoma nali muwuliddeko omuddu oyo ng'asoma Qur'ani nga temwagala amale ayina eddoboozi eddungi nga teyeerabira bana bakwata Qur'ani mu tarawehe mu kujjukiza obukono buno bukufamba n'okankana n'ogiwummuza eri nga tolina w'omujjukiza ni wallahi bwakera ku makya nga ghalabahu shaytaan yamuwangula ne bukeera ku makya ng'akulumizza oluyimba hamila al-Qur'an kikulaga nti abaddu tusoma Qur'ani naye nga tetuathara oba oliawo ezimu ku nsonga lwaki tusoma Qur'ani nga tetukyusa abaddu Qur'ani tetugisoma mu mpisa Qur'ani tetugisoma mu mpisa Umar ibn Abdullah rada Umar ibn Abdul Aziz dumwazuuko ka qiyamul layl asoma aya zimu suratu ba fussirat mbaseera bidde asoma jakkirira peegi weetandikira essuula eyo bwe yajja n'atuuka ku kigambo Allah subhanahu wa ta'ala yagamba fariqun fil janna wa fariqun fi sa'id fussirat suura kyeyo shura ajja asoma olupapula olwo nga bwe lutandika n'atuuka ku aya ezo nga Allah agamba nti fariqun fil janna wa fariqun fi sa'id ekitundu ekimu bagenda kubeera mu jjana ekitundu ekirala nga bali mu muliro. Umar ibn Abdul Aziz n'atandika okukaaba tadabbur olufumiitiriza lwe yafumiitiriza ku aya eno gy'asomye nsubira wakati awo tewawerawo aya 10 si bwe guli ziringa 4 oba 5 aya eyo yakumeka oba yakuna yakumeka aya yakutaano oba yakumeka oba yakuna asoma essuula eyo atuuka ku kigambo ekigamba nti fariqun fil janna wa fariqun fis sa'id Allah ayogera ku kitundu ky'abantu nti abamu bagenda kubeera mu muliro bagenda kubeera mu jjana ng'ekitundu ekirala bali mu muliro gwa Allah babengeya bakaaba omuliro gubwokya. Umaru n'afumiitiriza Ibn Abdul Aziz n'atandika okukaaba n'addamu n'asoma essuula weetandikira n'ajja nga akkirira era n'addamu n'atuuka ku kigambo kye kimu. Umaru n'addamu n'akaaba yalemererwa okusoma ekigambo ekiri wansi w'ekyo nga takyerabidde wabula nga afumiitiriza ku buzito bw'ekigambo kya Allah kyeyogera nti ekitundu ekimu kigenda kubeera mu muliro ng'ekitundu ekimu kiri mu jjana. Umaru we yakaaba n'akaaba bukaan shadid olukaaba olw'amaanyi. Umaru bw'akaaba n'ava mu swala qiyamul layl n'agenda ku miryango n'abagamba nti abange annar
n'agenda ng'atambula mu kitundu ono yali amiru waabwe n'agenda nga bagati banga annar istayqid annar muzuukuke abanga omuliro abantu ne bazuukuka bagenda okuzuuka nga Umaru azzeeyo mu swala nga bamulaba asaala naye ng'akaaba era n'addamu n'asoma peegi eyo n'addamu n'akkirira n'alemerwa okuyita ku kigambo ekigamba fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir n'ava mu swala mpola mpola n'atuula wansi n'akaaba bagamba nti yakaaba paka bwayazina esswala ya subuhi. Bahlu siyar bannabyafaayo bagamba nti Umaru ibn Abdul Aziz n'alwala okumala emyezi 2 ne banoonya obulwadde obumuluma nga tebabulaba naye nga lukaaba olutya lwe yatidde aya ya Allah. Embeera efaanana bwetyo olinayo ejjuzu yonna mu jjuzu ze waasomye ng'olina aya gy'otuukako n'okaaba kikulaga nti Qur'ani eno obutatu asara abange Qur'ani tetugisoma na mpisa. Qur'ani tetugisoma na mpisa. Seeka kyaba tugamba mu karisaala kano kennina n'atuwandiikira ezimu ku mpisa omuntu asoma Qur'ani ayagala okusoma Qur'ani eno nga yeebuulirira nayo ezimu ku mpisa zayina okuteekayo oba zayina okuba nazo ng'asoma Qur'ani. Ekisookera ddala yagamba nti omuntu yenna asoma Qur'ani ezimu mu mpisa z'okusoma Qur'ani yagamba nti ikhlaasu nniya. Omuntu yenna asoma Qur'ani beera ng'olongoosa enniya kw'osomera Qur'ani. Beera ng'olongoosa enniya kw'osomera Qur'ani. Abaddu bangi basoma Qur'ani kumalayo bwe kituuka ku baganda baffe bakwata Qur'ani ku muraja osoma kumalayo tali katukyali mu tahfiz ng'abaana nga bakiyita kuba mpapula alaba omuwalimu atunudde eri neyenyenya n'abuukawo empapula 2 omuwalimu agenda okuteekayo bwati okuwuliriza ng'omuddu abuusa empapula 4 naye oli mu kweryaza amaanya. Emigaso gy'okusoma nga jidde gy'oli Qur'ani yo gy'osoma enniya kw'osomera Qur'ani. Abaddu bangi basomye Qur'ani ng'anoonyaamu ssente. Omuddu omu yava mu buwalimu w'okusomesa Qur'ani n'agamba nti mu Qur'ani temulimu ssente. Ne mubuuza nti owaayi amanya kangaleke ne mugamba waayi muwalimu wange gw'owulira oyagala ssente mmeka eziyinza okukutebenkeza okusomesa Qur'ani n'asirika. Teriyo muwendo gw'oyinza kusasula bino abaddu be bagamba nti basasula abasomesa ba Qur'ani obwo bawaayo buseete buno bwabbanguyiriza mu dduniya wano bwakukozesa kumala byetaago abange teriyo muwendo gw'oyinza kusasula musomesa wa Qur'ani wa bbeeyi. Enniya kusomera Qur'ani determining factor nene nnyo okubeera nga Qur'ani eno etukyusa. Ezimu ku mpisa z'okusoma Qur'ani abange kutereeza enniya kw'osomera. Hadithi emu omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti abantu bamiteeko 3. Abantu bano ab'emiteeko 3 Allah subhanahu wa ta'ala bagenda okusooka okubala yawman qiyama. Naye abantu bano twaleko omuteeko gumu. Nabbi n'agamba nti bagenda kuleeta omusajja nga Allah yamuwa irimu nga yamuwa irimu Suria abasatu tetuulwewo kale tujja bakoonako. Nabbi n'agamba nti abasajja basatu bano Allah bagenda okusooka okubala ku qiyama. N'agamba nti omusajja asooka bagenda kuleeta omuddu nga Allah yamuwa irimu. Nabbi n'agamba nti ng'omusajja ono yaqra'u al-Qur'an ng'omusajja ono asoma Qur'an nga ensi yonna ekakasa omusajja oyo asoma Qur'an. Nabbi n'agamba mu hadithi eyo makulu gaayo tujjamu mpola mpola obutamala nnyo biseera baleete omusajja ono Allah amujjukize ku qiyama ebyengera bye yamuwa ekyengera kya irimu n'ekyengera ky'okusoma Qur'an. Nabbi n'agamba nti omusajja ono ng'ebyengera bino ebibiri Allah bye yamuwa abitegeera bulungi nnyo.
Allah oluvannyuma amubuuze kyo wange muddu wange ekyengera kya irimu gye nnakuwa yasaana we ekyengera kya irimu gye nnakuwa ku jamia ekyengera kya Qur'ani gye nnakuwa wakikozesa otya omusajja ono atandika okwennyonnyolako mu maaso ga Allah amugambe nti ya rabbi irimu wajiifa alhamdulillah nagisomesa amugambe nti ekyokubiri Allah nasomanga Qur'ani yo amugambe Allah bampe empeera yange Allah agenda mugamba nti kadabta mukyala gwe mububuka gwe olimba Allah agenda mugamba nti wasomesanga bakuwaane nti oli musomesa mulungi amugambe ekyokubiri musajja gwe wasomanga Qur'an liyuqal bakuyite nti musajja gwe qari oli musajja musomi wa Qur'an mulungi oli omanye okusoma Qur'an Allah mugamba nti laqad qila era bakyogera laqad qila lak baki kuyita kiwayagalanga bakuyite mu kusoma kwa Qur'an enniya kuwasomera nfu Allah mugamba nti kwate kubo ogende eri bali abakuwaana bakuwa empeera ey'okusoma Qur'an nonyafizo agenda okuyita waawo nga ffenna obwongo butuli ku bisabaka nonyafizo agenda okuyita waawo nga ffenna kati Qur'ani afizu takyafaayo bw'owasomedde Qur'ani wasaana ne watasaana ku mawuledi baabo ku buluda obasanga buwe akeedi emu ku Kampala omwo akeedi nkulu nnyo eriko baafizu bangi batunda khatima za Qur'an khatima ozimanyi muna khatima abiri simanyi khatima senga khatima tukinyonyole tutya nga bwona agamba nti osomye Qur'ani n'ogimalako ogwo gumu n'ogisoma ogwokubiri n'ogimalako egyo ebiri n'ogisoma kati ezo khatima mmeka biri kati wajjawo baneena abagagga abatera okujja nti njagala asomera kitange yafa Qur'ani namba taata wange afune eki hafizu yabeerawo namugamba nti nze nakhatima bbiri nkuguzaako emu yasatu eyo nsabe Allah agikuweere maamawo eyo bizinesi mu kibuga mu baafizu atunda khatima khatima awanika bwanisi mikonaga nti Allah nkusaba Qur'an gye namalako bweti ne bweti ne bweti ne bweti onaku bweruti empeera ziwe maama wono nga mugagga asasula bizinesi ogitegeddeyo efuna kiralu naye nga gwe bagiweereza yafa mushiriku baafizu bameka abagenze mu maka g'abagagga ng'akikakasa haaji waawe yafa ayina essabu mutabani wono muva bulaayo omusama n'ategekawo edduwa alifatiha sura ya kanasabira wala dhalin Allah maghfir as-sifr fi janna rabbana as-sukra fi janna rabbana as-sukra fi janna ninga tuzali wali ali mukunyenya mutwati n'asooka ajabula Qur'ani ياتي نقل من صلاة مبين أولي مبين نيجا الله يقام النبي تورتل القرآن ترتيلا ثم القرآن فلا تجويد تمولي تحسين وتمولي رونغو سدوزي obwongo bwonna buli ku ssente zibagenda omuwa mu mpisa z'okusoma Qur'ani Sheikh atugambye abange tereze nniya kwe tusomera Qur'ani tereze nniya kwe tusomera Qur'ani byonna ebikutawaanya mu duniya by'oyagala ng'obwongo shaitani ekulaga nti ogenda bifuna kusoma Qur'ani eno kusiimisa bitonde Allah akimanyi nti obyagala era ajja bikuwa tutereze nniya kwe tusomera ki Qur'ani soma nga nawe kennyini weegomba okubeerawo ng'oli mbali abaddu Allah byagamba inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun Allah yagamba nti yassa Qur'ani eno era yagenda ogikuuma ng'ezimu ku nkuuma Allah zaakuuma Qur'an kugitereka mu bifuba by'abaddu teweegomba kubeera ng'olimu abo abaddu Allah baatirisizza ebigambo mu bifuba byabwe gulaba ebigambo bya Allah bitereka emitwalo 3 seka basamu mitwalo 3 gakuwugule basimati n'osanyuka nga baleese enkoko ya seeka nkoko kijja ogenda okuliirwa ogirira bbanga ki era enkomekerero yaayo manju
ogenda okujula ti ompe ku tippi n'akadomola enkoko eyakusomeza Qur'ani nga togisomalirira emitwe gy'embuzi anti asizi omenye oyo asizi munnange waleeta jaga y'amata yiyo jaga y'obutunda ng'oli wali ku mutto weenyoola oti bwewenyoola buli kye baleeta kikyo gwerya otubuulire oba togenda bijja mu lubuto olwo naye ngewa Allah ofiiriddwa walladhina yaftuuna ma ataw faqulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un baba beeraliikirivu seeka n'atugamba nti empisa ey'okubiri omuntu yenna obeera ng'osoma Qur'an yagamba nti istihdaaru azamatillah omuntu yenna bw'obanga osoma Qur'an infact tugenda kukoma ku mpisa eno yawandiika empisa z'okusoma Qur'an wano ziringa nga 18 tugenda kutunako mmeka 2 oba 3 kale tugenda tunuya 3 endala empisa y'okusoma Qur'an bw'obanga osoma Qur'an Sheikh n'atugamba nti omuddu okusika ekitiibwa kya Allah okusika obuzito bwa Allah omuddu bamugamba bugambi nti omutanda tasobodde kujja naye alina gwasindise ajja asoma obubaka bwe n'olaba asoma obubaka nga akaakanaati naye ng'asoma obubaka bwa kitonde omuddu bamugamba nti agenda kusoma budget y'omwaka naye ali atentiivu mu kusoma figa zino z'asoma amanye obunene amanye obuzito bw'ono nannyini bigambo abimutisse okujja obisomera abaki abantu era omuddu n'amala akwata akazindaalo n'agamba nti bannange omukulembeze w'eggwanga abasaasidde okufiirwa kwammwe era n'abayozaayoza n'amabugo ga nnusu 2 ng'asoma ku lupapula naye ng'omuwandiisi yawandiisa obukadde bumeka 2 era bannaayo olw'essente ezo ennusu ez'ebibiri tuziwadde nnamwandu y'ababeera nazo buli muntu yenna yeewuunya bano bannyini banguwa omukoonako ne bamugaa nti owaayi jamu otunule ku ssente ze bawandiisa n'apapa n'addamu banayi munsonyiwe mbeetondera munsonyiwe kiri bwe kiti omukulembeze abayozeeza n'amabugu ga bukadde 2 munsonyiwe era n'omukulembeze nsaba nsonyiwe olabye ekitiibwa kyategedde nannyini bigambo bino okumutuma omukkirize yenna bw'obanga osoma Qur'an sika ekitiibwa kya Allah yagamba singa Qur'an eno yagissa kuki ala jabal lara'aytahu khashi'a mutasaddi'a min khashyati Allah yagamba nti Qur'an singa yagissa ku nsozi zaali ebetense waliwo akasajja Allah akookye kabasajja balaba kaalaba omuliro gwa Allah bakayita basajja balaba kaali kalokole dumunga kayimiridde ne kagamba nti Qur'ani yammwe eno Allah wammwe agamba nti singa yagissa ku nsozi ensozi zaali ebetense naye nze kale kangirinnyeko tulabe bwenambetenta n'agirinnyaku n'agikola ki n'alinnya ku Qur'an yalinninye mu maaso nga talinnya ku Qur'an ya Allah n'alinnya ku Qur'an ya Allah naga katembetente nga tembetense abasiraamu abaaliwo ne bawanika emikono Allah betenta Allah mubetente ne basirika olukuŋŋaana ne luggwa n'akwata ekkubo ogw'okusawa ya kwini n'akwata ekkubo n'avaawo abalokole ne bakuba enduulu ng'abaliko amajinni era nga bwe baba ne bagenda nga bacacyanca bazina obuzina bwabwe ng'amajinni be galinnya era bwe bafaanana balabye ekkubo aba atudde mu kamotoka ako kennyini ke yalimu akwata ekkubo oba yali adda sayidi z'ejjinja banaatera okuyingira kamuli bwe baseerabidde Allah abakwata abasonseka wansi wa trailer n'akwata kapajero oba yeebasoona yali avuga yamanya amajeege Allah yagamba
walillahi junudu samawati wal ard ainama je musine muguru muayenda Allah gama to ma ya'lam junuda rabbika illa hu tari ya amanyima jaga anno kujja ko ye bala bye kubo bageno kumujja mu motoka ngatayina kuguru kwennyini okwali nye mu Qur'ani ngate kuliko enjogera endala zigamba nti baamukoona asala emmotoka n'emukutulako okugulu kwennyini okwali nye mu Qur'ani n'afa baamuzika ina okugulu okwo nakati okugulu kw'abalabye ekkubo okwokubiri tebakulabanga istihdaaru azamatillah bubanga osoma Qur'ani weegendereza ebigambo bino qawlan thaqila bigambo bizito inni sanulqi alayka qawlan thaqila Allah yabugamba nti Muhammad weteeketeke ngenda kukussaako ebigambo ebizito omuntu yenna obanga osoma Qur'an k'ekitiibwa kya Allah manya nti nannyini bigambo bino abange ebigambo bino si bya bulijjo amawulire gano samawiya geeri ga muggulu galina gye gava la yatihi albatil min bayni yadayhi wala min khalfihi tegaliimu bwololefu tegaliimu bulimba tegaliimu bukumpanya Qur'ani teriimu bulimba la yatihi albatil wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا الله يقام بيقام من القرآن يقام بيقام بيا الله بيجولا بيا مزيما لا مبدل تقول من نونغو سيرزا تبتغير عنه يقرا لا تبتغير من نوب القرآن ثم تبتغير بتغير توينا وتوكبرا ابن عباس ياتوا له الحديث ابن عباس نغامati Allah yagamba nyimba ezo Allah yagira ku nyimba umbaka natuwa Qur'an tabajitegera mu Qur'an tabajitegera mu Qur'an ya Ruganda ya Sheikh Abdul Razzaq rahimahullah rahmatan wasi'a Qur'an ya kutura wasi muitawi ya tafsir abali ne bakutaganjulira wano Allah yagamba wano kino kigeza kino ne baleeta obujulizo obwenjawulo ebigambo bya Allah abange tutebyetaaga kutegeranga goboloozi empisa mu mpisa z'okusoma Qur'ani ekisookera ddala seeka atugambye enniya n'atugamba ekyokubiri ti omuntu yenna oba osoma Qur'ani gezaako okuwulira obuzito bw'ono nannyini bigambo abange Allah subhanahu wa ta'ala kyova olaba bali abaatusooka وإذا سمع ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع الله يقام بريا واسوك أباقل التدبر أباسكان يجتيب شاء الله نبولي القرآن أباولي الله نبمولي الله نبسم القرآن الله يقام تباولي الله نجيبي بسدوكم وبكى مكروم بكى بسم القرآن يقام ترى أعينهم ولو أنا ما سقى وإنك كلك سامزيقا شيء بكى بما عرفوا من الحق ولما زما قال لي بتجد اغسدكم بك محمد صلى الله عليه وسلم ensonga gyensembyayo obakale tukomaawo tunatandikirawo mbalaba mukooye tujja kufuna empisa endala ez'okusoma Qur'an وتندموا كسينك كذا بإذن الله تبارك وتعالى بقام زينغا كمنا مكاغا توقتنا كيف تسميكا كيف تسبيلي بإذن الله تبارك وتعالى تجبتا لكلاو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته